ebintu by'okwetta tebikyakola makulu, ebintu by'okwejja mu bulamu bw'ensi tebikyayina muntu n'omu gwe bikanga. Igwe bw'oba otuusizza ekiseera kyo eky'okufa, igwe fa mu silence, ifa nga tofiiridde mu linnya lya muntu mulala, ifa nga ekikoligo tekisigadde ku muntu mulala, olw'okuba nti gwe wesse, olw'okuba omuntu omulala akunyigiriza. Ebyo ebizibu byonna bw'ova mu bulamu bw'ensi bigenda kuddira omuntu omu, bibeere nga bitokyalinga omuntu omu. Bannanga abantu mulekerawo okwesiriwaza, mulekerawo okwekola obusolosolo, mulekerawo okwerabira abantu bannammwe bemusobezza olw'okuba nti mmwe mwagala obulamu bwammwe butambule nga buli bulungi ne mwerabira abantu bemukosezza. Things like this munne yiffe tebikyatukolera, tebikyatulumirako ddala. Ensonga ya Victor Kamenyo okunywa obutwa olw'okuba nga omukyala yamukyaye, kati nno byebiri ku intaneti kwonna, anti buli omu abiwaddeko endowooza ze. Wabula ng'ate ekiri ku Twitter, ekiri ku Instagram, Victor Kamenyo kwawangaalira munnange kika, bavumye oli ne bakoowa, bamuvumye obusiru, ne bamuvuma amaalo, ne bamugamba oba wetawette n'okulwawo walwawo, oyo akwessa mwana wa nnyoko, oba oyagala kutulaga nti nno gwe laavu oyina y'amaanyi, nga toyogera ku bakazi bozze weebaka nabo, nga toyogera ku bashuga mami, yogera ku Chozeni Beki gw'obadde okyerya naye mu bubba. Ebyo byonna byonna bigambo biri ku Twitter. Kati nno wano ne neebuuza, lwaki mukola ebintu ebigenda obbasungisa? Lwaki mukola ebintu ebigenda oboogezaako obubi? Lwaki mwagala abantu bamanye endowooza zammwe nga batya we muwulira? Yes, tukimanyi abasajja b'ennaku zo temwagala kukola, era nga ffe tubabeezaawo. Ofuna ekiwala kyekinyirira, ekirabika obulungi, ekigenda okukuula ssente okuva mu basajja abalala kikulabirire. Nze nina ne bemanyi mu ggwanga Uganda, abalenzi abalabika obulungi, abalenzi abanyirira naye nga tebalina mirimu, babeerawo ne beetega abakyala, abaana ab'obuwala abakyalina amaanyi agakola, ne babateeka ku nninga. Bw'otampa mmotoka ngenda kulekawo, bw'otampangisiza nnyumba ngenda kufuna omulala. Ebyo bye mubaamu, mutandike okukola. Nze Shila Adita, eno ye YouTube channel yange. Subscribinga chance okyayina, ekigambo subscribe weekiri, wabula ng'ate akada akali awo waggulu nge notification bell ogyetaaga, lwansonga buli video gye nteeka ku nene egenda kuba ng'esookawo, ate era oyinza okuba nga weetaaga okugiraba. Gyensonga lwaki nkugamba kwata mukade video eneetuulawo, ogenda kuba nga esookerawo era obeere nga ogiraba mu mannya ne mu ddoboozi mu kifaananyi kino ky'olaba. Era yenze mwana muwala Shila Adita, abangobera ku Facebook mbaagala nnyo, abandi ku TikTok mbaagala nnyo. Mwebale nnyo okumpagira lwakuba maama ennaku zino TikTok sikyatulendinga oba kiki ekigenda mu maaso. Nze olwo mu TikTok entama amateeka gaayo mafu, okola akantu katonyo video ne bazijjayo ne bakuteeka mu shadow ban, ate mu ddakiika budakiika kakawunti ne bakaggala, kwegamba emalamu amaanyi. Ate ekirungi n'okusasula tesasula. Kati ffe tuli ku app ze tufunamu ssente. Instagram esasulira ddala, QQ esasula, WeChat esasula, Bangali esasula, YouTube esasula. Zezo nno app kati kwe twagala okubeera. Twitter esasula, bw'oba omanyi digital marketing. Tukyali ku nsonga eza Victor Kamenyo. Nja kudda ne video nga ntandika obbalagirya bate nammwe musobola okwongezaako ku musaala nga mukozesa app zineno. Muleme kolirako bintu bya mbyone, wabula osobola okolirako business n'ofunirako ssente n'ova mu kiyumba. At least ku myaka ebiri gy'omaze mu kiyumba nga ku internet okozeeko nawe obukadde nga busatu, busobola okubeezaawo yadde bubeera butono. Ensonga za Victor Kamenyo okunywa obutwa y'ensonga egenda mu maaso. Wabula omukyala avuddeyo n'agamba, nze oba wetta oba weetuga oba onywedde butwa oba bakusazeeko mutwe oba weetemudde, nze ebyo tebikyandya. Nakukooye era ekirungi ogenza okufa ng'ovudde mu ngalo zange. Saagala oleetere bantu kulowooza nti nze abadde omusobya bwe nagaanidde okukusonyiwa, that means mbadde nkukooye ng'emize gyo ngikooye, mbadde nkwetamiddwa. Funa omukazi omulala, londa ku abo bw'obadde okiitingako nabo, londa ku abo bw'obadde osindikira messages nga bwe sitawooma, nga bwe sitalina makulu, nga bw'ondyako obuli, nga bw'onkozesa obukozesa, bw'oba obeera nabo. Lwaki kati onnoonya
oyagala kulaga bannamawulire nga bwendi omubi nze siri mukyala wa kamera oli wa ddembe okugenda tujjukire nti ensonga za Victor Kamenyo zitandise nga za MC Kati weziri buno bwe buzibu buli ku baserebu baffe ab'e Uganda bano abeeyita baserebu olw'okuba mukubyeyo obuyimba ne mu trendinga ne mulowooza nti obulamu bukoma ku nnyimba bannange try as much as you can to respect people kabeere mukyala wo kebeere famire yo kababeere baŋŋanda bo kababeere mikwano gyo respect them essaawa ejja kutuuka nga obeetaaga nze ekisinga okunnuma ku basajja omukyala bw'oba omuyina omutwala ng'ekitagasa omuvulunga omukiitingako mumanyi n'otukuba ne mutuyisaamu empi mumanyi n'okuleeta abakazi ne mubebakirako mu buliri bwaffe mumanyi okutuvumirira eyo gye muyita ne mugamba nga bwe tutali balungi ne mugamba nga bw'otamanyi temumanyi kye mwatwagaza n'ebintu ebirala bingi ne mwerabira nti ebintu ebyo mwogera munnange biba bituswaza oyinza okuba ng'obyogedde n'abo ng'olowooza bikomyabo ne bituuka ewalala n'abasajja nammwe munyumya n'oyita mu kkubo oli n'agamba ekyo nno kikazi kya gundi naye atugamba gyakikoowa ekikazi kiri bwe kiti ne bwe kiti ebintu ng'ebyo abasajja mweddeko omuntu bw'oba omuyina nga mukyalawo gezaako okumuwa ekitiibwa ne wooba oyenze yenda in silence mulimu abasajja abenda bakyala baabwe ne batamanya mulimu abasajja abazaala n'abaana ebbali abaana ne bakula ne batuuka mu myaka gyange nga bazadde abakyala be balina ewaka nga tebalina n'ekimu kye bamanyi olwaki olowooza babikola bajjajjaffe edda baayendanga era nga bazaalanga abaana abangi ennyo eddala ng'omwami omukyala agenda okumanya nti omusajja buli gyayenda ng'omusajja amazina kuva mu bulamu bw'ensi ogamba kyali ki kujjawo obutabanguko mu maka kujjawo kulwanagana kujjawo kuyombagana naye omulembe gw'ennaku zino temukyatya Victor Kamenyo anywedde obutwa olw'okuba nga nti omukyala yamukyaye ne baleeta kamera ne bamulikodinga nti kanve mu bulamu bw'ensi bebi nkwagala nnyo lwaki tonsonyiwa wakola otya gwe atansonyiwa lwaki tonsonyiwa nze ngenda kufa azifu yoyo gw'osooseeko nammwe kino kigende eri mmwe abaami bannange mwagale nga abakyala ababaagala omukyala wakulagira nti nno akukooye manya abeera akukooye ate omukyala Eva bw'aba agambye nti kati ŋŋenda muleka agende tomusika muleka agende kubanga wona omukaka okukomawo ekigenda okuddirira munnange nze naawe ojja kukaaba amaziga agasingakaawo omusajja tolina nsonga kukaabirira mukazi nedda abakazi twetaaga time totubeerako nnyo ng'otusobeza tuleke tunyinge bwe mbasazewo kuno bandeka ŋŋende mpaayo omwezi nga ndi eyo gye nnobedde esaa kijja kutuuka obusungu bunzigweko neekomyewo nzekka bw'obanga obadde onjagala obanga nange nkwagala nja kwekomyawo nzekka tutuule twogere naye omukyala gyakoma okumma obudde nga omusobeza n'omusaba bebi twogere n'agaana hani twogere n'agaana mukwano twogera n'agaana manya akyali musunguwavu togatta misango ku misango mukyala wa Victor Kamenyo sigamba nti oba zino meseji zasindika obubaka lwateeka mu intaneti oba omusajja afe oba afe sigamba nti lwakuba abadde tamwagala nga mwe balala bwe mukyogera nti abo abakyala bwe batyo bababeera bamalaaya balonze mu bbala ABCD njagala okubemu akafaananyi nga gwejje kikyo kyawulira kyo naawe kyewandibadde owulira omukyala yenna bw'atuuka ekiseera n'agamba nti asazeewo bannange abakuse mwe abasajja mukimanyi omukyala muweeyo obudde yekonsolinge ajja kudda mutuule mwogere naye gy'onookoma omukaka ng'oyagala mulaga nti bino bye mujja mutugamba nti olw'okuba muli basajja temunnenyezebwako munnange ojja endingapu nga omukyala yennyini akwetidde naawe omusajja naye temugezaako kukola busolosolo kati ng'ebyo bya Victor Kamenyo nze n'okunyiiza binyiizizza onywa otya obutwa mbolwalaavu I don't support it amanya yenze Shila Adita commenting awo mu comment sections bwerabira kadde kakonemu ne notification bell gikonemu ate era subscribe imbagalanyi